omukyala taba na kitiibwa wa illa nga alina omusajja. Ekitiibwa ky'omusajja, ekitiibwa ky'omukazi amuwa amaanyi n'okuba ow'amaanyi mu ggwanga abeera musajja. Nga mwagala okumanya nti omukyala taba na maanyi era taba na kitiibwa, mugende ku Kulusuumu yali wa mukazi wa Sheikh n'omuzaata. Yavugiyewo Sheikh n'omuzaata n'aleeta ekiyaaye. Njagala muŋŋambe Sheikh n'omuzaata ne Kulusuumu ani yali awamu n'ekitiibwa? Sheikh n'omuzaata. Wallahi fifi tewetangiranga kakopa olw'okuba mutinye omusinga obunene. Kyonna ekitiibwa ky'ogenda okufuna ogenda kijjawo w'olimanya nti no tolina kitiibwa olunaku lw'ogenda okugyawo akakopa oba Allah lw'alimujjulira mu nsi n'ogenda otomera ekiyaaye nga Kulusuumu kye yatomedde. Nkusaba Allah akusaasire tutomeranga ekiyaaye. Mama Hindu oguminkirizangako at least emyaka 4 ate bw'obanga onzizaako noonya omusajja bigere byange tonzizangako ekiyaaye nja kukima. Assalamu alaikum warahmatullahi. Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Anwar atuse kulawo at that age nga Sheikh akera n'abanaza mbadde n'abaana bangi nnyo wano. Sheikh abadde ayagala nnyo abaana bamulekwa era nga wamanya nti omwana afiiriddwa muzadde we ng'amuleeta mangu n'amuleeta waka namwasapoot naye ng'akeera n'abategekera amazzi n'abanaza bonna n'abaana bonna batazaala n'abambaza n'amakinga sure nti bonna bagenze ku ssomero himself ng'era gamba sagala kuntawaanya nga ye alabira ddala nti ye mumativu okuba nga acaringira abaana abo abato. Sheikh yatukako n'okusitukana kuba omusomesa ku ssomero lya Biraali okuba yali akubye omwana ono. Omwana si yali amuzaala but yali mwana kugamba ng'ayagala nnyo abaana ng'era aba so emotional eri abaana abato. Nsaasira nnyo Anwar nesaba Allah amugumye. Vivian yambuuza mukwano gwange oyo nambuuza Hajjati wenaza ku Anwar ne mugamba oh my God nedda sinema nangamba omwana oyo funayo kakadde kubanga tedwale mumwerabira mangu as a mother oba olaba nti no nina muyigiriza bwenti ne bwenti naye mpola mpola beera nga omupreparinga. Anwar yangambanga daddy wafudde nti mami I think onjagala but you just cough. Maifa abakyala tuba nnyo kola boti tereza kino tereza kiri naye ate ye daddy abadde ne approach ndala era nga ye Anwar yalowooza oba bambi siri mukwano gwe naye yagenza olaba nga ndi mukwano gwe lwakuba nti I'm just about to musomesa a straight mother njagala no tambula boti webiti ne Anwar nkugumya nga wetubadde daddy mwe bwedduwa. Omwana oyo muto akoonako ekiro n'agamba mami zuuka tusabire daddy edduwa bambi kinsanyusa and I even feel guilty nsitukirawo otuba ne tuba tunuma nensalira daddy ne tumusabira edduwa. Anwar daddy musabire edduwa paka lwoliva mu nsi. Nebaza nnyo komiti entegekedde omukolo guno bannange sigutegese bw'omu Hajjat Zamzam yabadde akiikirira komiti eyo oba bamulazeeko simanyi naye tumweyanziza nnyo okuba nga abaddewo n'ateekateeka omukolo guno. Nebaza nnyo abatuwadde obuyambi kuba omukolo guno mbadde sijja kusobola kutegeka bw'omu. Asookera ddala badde Blue Wealth yatuwadde amazzi gonna ge tunywedde. Waliwo omwami bamuyita Ntale Cosmetics, waliwo omukyala bamuyita Mama Nansume ali Boston mu America, waliwo omukyala bamuyita Jalia Sekajja ali New York, waliwo Miss Freyfield wa KCCA abaddeko awo webale nnyo obuyambi nnyabo. Waliwo Sema Properties, Hajjat Remandagire, Haji Yasin Mubiru, Dr. Hanifa, Haji Abdul Katende, Hajjati we mutole tubako bakulabe Haji mwebaze nnyo. Waliwo mukyala bamulange mukyala wa Ibrahim MC Ibrahim wali wano mukyala we yatuyambe nnyo okugula omuceere gwe tugenda okulya leero. Mukamange Pomalala tumwebaza nnyo. Waliwo Kanyike Joseph wa USA, Dr. Florence Nakamanya webale nnyo nyabo, Dr. Bisaso naye message tugirabye banege mwebale nnyo mwenna. Saba Allah abaleese leero bulungi abazeeyo bulungi mwebale nnyo kwagala Sheikh n'ennyumba ye. Amina. Mwebale nnyo byonna bye mutubuuliridde tube Allah atumalire buli kimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mama webale kunkuza bulungi. Nombuuza nga ndi mukyala mugumiikiriza mama mbumba kugumiikiriza naye webale nnyo kumbulira nakunteekateeka nembeera mukyala wa buvunaanyizibwa
nsaba Allah akumpeerejja na mami akumalire buli kyonna kyonna ekikusumbuwa. Nziramu okwebaza Anwar Sesanga tuyise mu bingi naye nnyo stress etusumbuye era namugambye Anwar edwa weggwa njagala tutambuleko tuwummuleko. Mwana muto nakubuza kino nakubuza kiri nakubuza kino naye nomulaba nga akipinga ali strong kiba omugamba akitegeera mangu ekyo nakita nokaaba nakusirisaako. Anwar webale kubeera strong, nsaba obeere mwana mulungi, webale edwa yaffe gyotuwadde era ogendera awo. Allah akusasulemu ekisinga obulungi. Nsaba Allah asonyiwe omwami wange byonna ebyamusobako, amuwejjana. Sheikh yali mwami wange ate yali mukwano gwange asinga ate yali mukadde wange. Nzijukira we nali nkula mami wange yaŋŋambanga omwana omuwala takola bwati, omwala takola bwati. Naye bwe natuuka wano n'atandikako omukyala takola bwati, omukyala takola bwati, meaning abadde ankuza, anjigiriza, ambuulirira, anteeseteese. Sheikh nsaba Allah amuwejjana olw'ebirungi ebyo. Mpozi kyembagambye era kyembakakasa nti Sheikh anteeseteese mu sayidi zombi, sayidi ey'ebyensi n'ey'eddiini. Bwe yamala okunsomesa yankwasa Dr. Jennifer Musi era emirimu nagikola bulungi ku sayidi eyo. Ku sayidi yaffe ey'eddiini yankwasa Sheikh Kasawuli era emirimu mbadde ngitambuza bulungi nnyo. Sheikh Kasawuli bantu bakulabeko bannange tutambuza emirimu gy'obusiraamu. Oyo akulya bayimaamu mu Kampala mbadde nga naye tusakira bayimaamu. Madam Jennifer yatuwa a lot of support. Nze badde voice y'abasiraamu mu KCCA nakati nkyali era mbasuubiza nti bayimaamu sigenda bakutukako, nja kusigala nga mbasakira ebbanga lyonna. Seeka abadde muntu mulungi, ebyange byenyiza omwogerako tebiggwaayo. Naye nze nsaasira nnyo Anwar. Seeka abadde ayagala nnyo abaana. Seeka nyinza bagamba ebigambo ne mutabikkiriza nti Sheikh Anwar oyo daddu atuuse kufa ng'asula ne mu bulizi nga daddi kasita amalirize nagenda yabakane Anwar ati Anwar yayawukane ne daddi we ng'agenda kufa omanya nga abadde ayagala nnyo abaana naddala omwana we oyo era Anwar yawukanye ne daddi we ng'agenda mu ddwaliro.